gitobeza bagitaddemu amazzi emwendi ngamba kali kyekiddako kachumbali ni nagamba kale kyaka ngenda kufa kyabika ngenda kufa mbandi awo ne bakomesa ziwera musanvu abakomawo kati oba akomawo ngesimu emwe bakubibwa bagamba no tumina ng'oluddewo okujja ne banjabo mugamba mutya kansibe bitambula dda bulungi nnyo ensonga zitugenda okwogerako za makulu so kanteekako gaalubindi mundaye bulungi nnyo kaakati basawo ne bannyabo mwasuze mutya mbasuubiza nti nate olwaleero tugenda tambula bulungi nnyo kakati nno nga tundabatambula bulungi nnyo nkugamba nti nno tuli wano eno ku Silverback akafo osobola okuleeta omwagalawo ne mutula ne munyumirwa ne mukakkanamuko music aba museeneekerevu ak'okunywa akalungi ak'okulya akalungi Silverback kali makindye ku Makindye SS Salama Road awo bo watoke kagiriraanye akafo kalungi nnyo ndyose environment ng'okola omwagalawo ate munyumirwe ate maasa waliwo ekipi ekijja nakyo mugenda kiwulya tugenda kibagamba so ensonga bweso bwe ziri naye nga n'abajjaani travelers basangibwawo kansanga nno bagamba nti nno jangu bakutwala ebweru ku kibanja mpola ogenda n'okola kuba emirimu gyabwe weegiri mu nsi zonna ate n'osasula kulooni kitegeeza ati genda n'akasente katono mwogere nabo ate ensonga zitambulire ddala malidaadi saana ate onyumirwe obulamu ndine musajja wange Kakono ebigambo bibadde bingi nnyo naddala ku mitimbagano bangi nnyo abadde bajja nga bamuyisaamu eggaali naye nga bayisaamu eggaali ne bagamba Kakono story ki kakatero gwendi naye yennyini Kakono of Uganda kyekyoba kyomba yesterday naye wakubanga omanyi embeera y'akakuba naku zino akakuba e Uganda akatonnya nefuna ekijaketi oteekamu ekijaketi kituufu ekijaketi naye obuzibu ebijaketi abakazi babitwala nnyo oso ogula akajaketi ko kaba kalungi noyagala enkuba ojje okanyumemu ate n'omukazi naye abayagala okukanyumamu kati abakazi bakusumbwa ebintu by'ogula bitwala babitwala kubanga kati olaba empewo ndaba enfu jaketi yange waliwo jaketi yange gye mbadde nayo omukazi abadde yakagitwala ng'agamba naye empewo nnyingi kati nensalawo ng'omanyi kize nina laavu kansalewo munange mpite nga sina jaketi lwaki tofuna mukazi omu n'abeera ewaka edda nkugambe mukazi wange kale tugambe alina gye yalaze naye yagenze nayo girlfriend wange siba n'abajja wiikendi ne bagenda nina omukazi omu nina oli mufumbo nze sinabakuba nti obufumbo kyo ky'okuwasa n'owasa empeta n'okola otya abufumbo okubeera na muntu ne mubeera ewaka nga muli mwenda wadde tonnabagenda eri mugira era mubeera abafumbo wano sinaafuuka mufumbo ajjudde nkyali mufumbo w'ebitundu ase olonye otandise bwe tutyo Kakono atutandikire ddala emabega nga tetunnabatuuka ku biriwo oli bw'abugamba Kakono yaani azaalibwawa abeerawa avudde atya okutuuka mu kibuga otandika otumalako emirembe kumazeeko emirembe mu kibuga abantu anti bamazeeko emirembe nziba tobba naye abantu bakuyisaamu eggaali so kati njagala tutandike Kakono owedda avaawa azaalibwawa Kakono nzaalibwa Sadize Sembabule nkwata kulwe Masaka nengende waffe Sembabule Mateetaawo nziikibwa mu katundu ke bayita bayitawo Bukulula kiri Sadiza otuuka e Matete mu senta noga nti ngenda Bukulula Kakono gye nvudde wange nava mu kyalo nga nina emyaka 9 nanyingira ekibuga saazi nina emyaka 2 mu egi tosoma kiki ananti nayingira ekibuga nali nfunye obuzibu nga muzeeyi wange wonna okujja nali nva mu kyalo nzofuuka bwe nti Kakono fuuka bwe nti zaali bweyo nga wenkugambye okujja mu kibuga taata wange yali afudde accident yabaawo konzirusaano mu ddwaliro ey'Emulago nze ngenda okuzibula bwoti okuyingira ekibuga nali mu ddwaliro Emulago mwali mu motoka mwenna twali mu takisi nga tujja lya Christmas ku luguudo lw'e Masaka tujja mu kibuga twali tugenda Kireka eyo okubanga waliyo omuntu waffe twagenda okulyayo Christmas taxi gye mwali munefuna accident yani yonzika bwe era abantu abamu baafa naye nze ekyanyamba like
netulera nempitako bwenti niwakuba abantu abamu bakulaba ng'oli bwoti ne wano eno nawe era obuzibu wano ku kugulu sokoleke taxi yatoberegana netulera emmotoka weyewunzika bwenti nze nagwira sayidi nze nali ku lujjo bati kulwa newunzikira ludda lumu kitegeera naddamu otegeera andi mulago naye nga muzeeyi wange kudda engulu nga muzeeyi wange yafudde nga ndaba omukono guno guliko plasta onedekaana nnyo abuuza kasimanyi kikigenda mu maaso kinasooka obabuuza nga omukono gwange nga sigulaba kubanga nalina emikono ebiri omusawo naŋŋamba gwali tegusobola kuwona abaaliwo awo kubanga okuggyako omukono walina okubaako mama wange yaliwo okunsayingira oguggyako kubanga gwali gusesebbuse yajjirawo kubanga gwali gusesebbuse naye ekyennaku abaali mu takisi omwali ne muzeeyi wange baafa kitegeera nensigala awo mu mbeera ey'okunyigira n'ekikangaalo ekyo nensigala nga kindiko accident nti omukono guvuddeko kwegamba nabeera mu ddwaliro nalwe mulago okumala omwaka mulamba nga guno okugulu nako kuli bubi omukono nago guli bubi nembeera emulaga ebbanga ddene naye nga womanyi nti era Mukama Katonda ono talyanguzi namponya guno omukono ne gusavairinga nti ne gujjanjabibwa kubanga tebaa gujjanjaba gusalako gwali lwadde oba kansa tukiyite kansa kansa yali gusensebudde kubanga gwali gwerya okitegeera nga gulina okuvaako okusigala nga obulamu bukyatambula okitegeera kaakati kati awo nenyingira ngenda okuyingira Kampala nga ndi mulago ku kitanda awo banzijeeyo bansiibudde ngenda ndipooti nga omanyi ebyeddwaliro ogenda nodda n'ogenda nodda namala mwaka nga gumu kitundu nga nzijanjabibwa naye kyanyamba Mukama nanyamba nemponera ddala naye ate guno omukono gwe gwali main gwe nali nkozesa buli kimu gwe gwali gwempandiisa gwe nkozesa buli kimu gwe gwali main gwange naye we gwavaako era obulamu bwange nasigala nga nkyakosebwa nga nsosolebwa ozaaliddwa toli mulema ozaaliddwa olina emikono nga buli otunulira ku bifaananyi bye ebyedda ng'olaba olina emikono ebiri kiba kinnuma okitegeera nenkulira mu eyo embira nenkulira mu katundu awo kubanga mama wange tata wange ali afudde tata wange saamuziikako nagenda luvannyuma nenkulira mu mbeera nenkulira mu katundu awo kireka bayitawo kasokoso kati nakulira awo nkuzeekuze yalina emyaka 9 ntandise okukula mpeza emyaka nga 15 naye naweza emyaka 15 nga ndaba bannange bansosola nga omanyi omuntu aliko obulemu olaba tomaki nga sisomye obyensoma byange mama wange tiyalina ssente tata wange yali agezaako okungira ne tata wange kiga nti kika kyaffe twali bagagga saddamu kusoma nakoma mu pitu nenkomaawo kubanga nali nsomera ewaffe mu kyalo eyo emisojo kati nemmanya nti nno wemba nti nsizeemu kusoma nina okupambana obulamu what is the next ndi musajja ngenda kukeera enkya Kacumbali nga nina omwana nina omukazi nina obuvunaanyizibwa naye nabeera ewaka nga nina nkuze ndaba nvubuka nga simanyi what is the next kyekiddako mu bulamu bwange naye ekyanyamba mu bulamu bwange yali saasoma naye nga nina ebigendererwa byange byennyina mu mutwe gwange muno byenjagala otuukako nga Kacumbali wembeera ku TV ewaffe wembeera baana ndaba TV zabaneba biki nga negomba nali negomba nga ndaba celebrity ebiseera ebyo Viral ne Viper ranking bali babira ku kitundu kwembeera kasokoso awo bali babira kasokoso kati nga ngamba ndi bwenti nenga omukono guno ngukweka because sali nga comfortable olusi nga ngamba zani gloves kati nga ntandika obeera naawe ba Viper vujukira Viper yasooka okuba nga mbeeranga ne Viper nkuze Viper naakuba ekyo simanyi okubanga eri nga fa abali costing enyimba ku ma TV kati ebiseera ebyo nembeera nga omanyi nti era omuntu aba akubye ala akuleka okitegeera n'afata abalala nentegeera nti no kati ono guy Viper n'akuba nafuuka celebrity naye nga ate ffe abamutaddeyo maani nga tuliko singa ennyimba twambala amasaati g'ebiki nga ne Vailota waali Vailota yaliwo nga alina talent naye nga just muyimbi alinga backinga Viper nga akuba mu gita biki kati Vailota ngagamba ndi muyimbi biki twali tugenze na mu covid ebiseera ebyo
mugamba nga tutandika mpola mpola nga ntandika otambuza ennyimba za Violet olwo nango babirooto ngamba oli akubye waba neerabidde osanga ono onajja kunzijjukira kiki weegomba okubeera like kinali neegomba okubeera mu bulamu bwange buno nga sikulimba kacumbaali kubanga namanya sisomye namanya sina muganda wange mugagga sina wakika mugagga gwe ngenda kukubira simu ampe ekyokulya nali neegomba kuba w'amaanyi azini ng'oli muyimbi ng'oli dooni nati okuba dooni nakyo kisinziira nali neegomba kuba amaanyi batya nti nno kakono emanvu ddyo neŋŋamba nti nze gundi nti nina kyensobola okunegattibwako kuba namanya nti nga bwe ndiko obulemu nina ne bannange abalala abaali basobola okunegattako kubanga namanya nti nno wenaatambula ne bano oluusi asanga abantu ab'emikono ebyo baali bansosola nga ekirooto kyange njagala kuba nyambeko kubalema bannange naye nga siina naye nga mpulira nti nno nsobola okubaako kyenjogera abali eyo ne bawulira kati nga abakuli emabega bonna abafaananga ggwe nga gwe abakiikirira nga bonna abandi emabega bafaananga nze tewanga tewaliiwo kale tewaliiwo saawa zino asobola kukiikirira abantu nga ffe naye nga nze mba ndaba nti wano mu Uganda walina okubaawo omuntu asobola kubanga ffe tunyigirizibwa tuyita mu bintu bingi nga mu bulemu bwaffe buno bwe tulimu atali nze nzekka waliwo omubaka akiikirira abaliko obulemu mu paliamenti yali akutuukiridde kuba mwali omumanyi n'omumanya simumanyi Kacumba naye mpulira simumanyi simanya linnya lye naye ng'owulira nti gyebali mpulira nti gyebali n'ebintu byabalema bijanye siina kintu kyonna kyonna oba kino oba kyendimu nti oba kitongole ekyabalema abula nze neetwalanga nze Kakono oli awo toyina wadde gwomanyi asobola obbayambako yes siina yadde n'omu naye nga weebali mbadde simanyi naye gwakiŋŋambye oba weebali eyo mu paalamenti nga basobola okuwuliriza amannya Kakono baali mpadde amaanyi ago waliwo bannange bangi bennyina abasobola okugamba nti bensobola okutwalira nagamba nti ng'ali eyo nga tasoboladde kwogera tasobola kukolako kyasobola kufuna nti no n'oba omuwadde 10,000 nti nze Kakono mba nfunye obuvunaanyizibwa ng'obwo ne ŋŋamba nti Kakono kuba nali nsazeewo neyite kyamaanyi w'abalema ku TikTok yes nze kennyini nga teri yakimpa olinayo boolina abalala ninayo bennyina nkola ne tuwa ngenda kati naliko eyiganga era mu East eno ngenda kugenda mbalala kuba bagamba agali ewamu ge galuma ennyama kuba nagenda olaba wetunabeera mu bana abalema bawana e Kampala bayinza olowooza tunenoonyeza byaffe okitegeera naye kankwate kwoli atasobola kugenda na ku street kunoonya ali eri mu ddala mu kyalo wansi osanga yajja okusobola okukolaki okuwulira meseji yange naye mba nvuddeyo Kakono naye mba nkedde ku makya n'info omuntu ajja vayo ampeeko statement kambuuze olina abantu nga bameka kati obudde bulazovu naawo olina abantu nga bameka abaliko obulemu b'omanyi b'ostandinze nabo b'omanyi b'osobola okutuukirira senga oli abaagambye nti nno neetaaga abantu abo essaawa zino nina abalema 15 abaliko obulemu weebali abali mu kagaali abagongobala amagulu kubanga byonna buba bulemu okitegeera bali 15 essaawa zino ku maanyi gange naye ng'ate siina kintu kyonna senga oba ofunye okuyambibwako bangi nnyo b'osobola okuŋŋaanya we mba nfunye okuyambibwako balema bangi nnyo bensobola okuŋŋaanya tubeere wamu so okulaba nti nno sobola okubaako kye tusobola naffe okugattako ku nsi eno oba nti nno ne mwegattira wamu n'obaako kye mukola oba bizinensi oba ki nomanya nti nno abalema bano abaliko kino tebalina mikono tebalina magulu bakola kino basangibwa wano era weebati neweebati naye kati nze wemba siina muntu asobola kunnyamba olowooza ngenda kituukiriza batya n'abalema abali eyo ate bo bamanyi nti kubanga omuntu wakulaba nga oli ku media yabalowooza oyina okitegeera tosobola munyumiza nti naawe oli ghetto youth naawe toyina ye oli wakulaba nga oyambadde akasaati ak'ebiri agamba olaba oyo omulema oyina okitegeera naye naawe kuba kwegumya kumakinga kulaba nti naawe otambuza obulamu mu nsi muno senga oba ofunye okuyambibwako nteekateeka ki gy'olina eri bo bafuniraho mwe babeera batandikira small business era bubeera buki nteekateeka ki gwe gy'olina mu bwongo obwo we mba nfunye okuyambibwa enteekateeka gye nnyina mu bwongo bwange
ntegeka okutondawo ekintu wano oba kola kintu kyawamu oba kati saawa zino kiringa olaba nti waliwo daddies waliwo bino ebinyeebwa waliwo ki nti ntegeka ekintu kyawamu nti no oba sobola okuddawo nigamba ono mulema asobola okukola obanga abalema abo balaba balina amagezi mangi teri mulema musiru bakuba abantu bo balaba omulema nebalowooza nti fala omulema asobola okuba nga talina kugulu naye nga ate asobola okulima okimanyi ekyo nga asobola okulima nze ondaba nti sirina mukono naye ate nsobola okuvuga eggaali bino byengamba bya ddala biri right anti egamba nti omulema aba mugezi kati gwe okuba nti nno omuntu obaako obulemu ng'osobola okuvuga eggaali kyogamba nga sina yadde mukono naye nga nvuga eggaali nga sina bati noba guno gunagula naye nga ngivuga kati baga nti abalema bangi balina talenti bwe mba ngifunye basobola gyenjijjukira kuneeno okola booti by the way oyose noyogera ku mmotoka okimanyi nti nakoyo linnya amabooda njala ku mmotoka ebyaddala kakati maybe nga genosale yanagikuwa okiikirire balima banno tujjeyo biri mbadde njogera bituufe naye ate kati saawa zino nga wendi grade gyendimu sinza ssente sijja gamba nti nno oba nti nno bannange oba nina ssente ngenda gigula nkya naye kakono noba kakono bwange engeri gyenkiikirira abantu omuntu okuba nga okiikirira abantu abo bonna nga nabo bafunye obuzibu nga nabo bafunye obuzibu nga sigenda linnya booda omulema alwadde ngenda musitula muteeke mu mmotoka yange mutwale mu ddwaliro naye kati saawa zino ninnya booda omulema nawanaalwala era njakubya naye we mba nnina ekidduuka kiba kyeza nja tutuukawo mangu olina waba afunye obuzibu mba nja tutuukawo mangu naye wakuba abagagga bangi gye bali oba basobola owulira message yange eno kakono netaga ku mmotoka nange ogenda mu banno nga olina entambula ngenda mu bannange nga nnina entambula okitegeera kati gwolowooza ogenda batya ogenda ogamba omulema muno n'omugamba njagala kukyusa kino nakino nga naawe teweekyusizza ojidde ka booda wagamba mulema ali wansi naye alinnya booda omugamba nti ngenda kukyusa obulamu gwolowooza agenda kukkiririzaamu tasobola kukkiriza nkyo kitegeeza obusobozi nasooka buva eri abuleeta ne bulyoka butuuka ku balala kati nga nze kakono nti nno teri muntu abadde annyamba yenna naye nga nina abalema nga 10 bendabirira okitegeera lwaki omugagga omuntu oli eyo ng'olina ssente tosobola kubaako kyongattako aki tobasobola kubaako kyoba onnyongerako okusinga ovumibwa wanze kakyumbaali nvumibwa nasalawo nzikirize tugenda kutuuka awo so kati enteekateeka gy'olina yakubeera nti nno obayamba naye tonnabafuna muntu yenna muzira kitakudduukirira obudde buno omuntu ali eyo oyagala akudduukirire mu ngeri etya omuntu ali eyo engeri y'omuntu gye njagala nziruukiriremu manye nziruukira abantu abasinga bamanyi ya ssente ne ssente tuzaagala kacyumbaali naye nina tiimu waaka weba tugenze mu balema tusobola bakwata vidiyo naye abo bonna tiimu waaka nze agisasula musobole okulaba ebyo ebintu mulabe nti kakono alina kyakola kino nakino kiba kitegeeza nti nno kinaaba nfunye kyonna saawa zino kyennyinawo kyensobola okugattako nti nno kino wekino nti omuntu aba ali eyo ng'osobola okubaako kyongattako ng'ogamba kakono nina kino osobola kikugattako osobola kinnyongerako nkwegayiridde kazibe ssente kagabe magezi byonna mubyetaaga naye ate amagezi ekisinga kale ensonga zezo ndowooza muziwulidde bulungi ali eyo yenna omusajja wange alina abantu bangi nnyo abalinga ye be yeetaaga ate okuyamba kakono tugende ku nsonga ya social media eyinza obeera nga maybe olunsi ofunyemu ebirungi bingi nnyo ate n'ebibi bingi nnyo social media eno naddala TikTok gy'oliko ogijoyininga ddi? Okay, TikTok njoyininga mu biseera byaba Miki byali nagijoyininga mu COVID Miki nga azannya ne Bash banze okujja ku TikTok negombanga Miki kino kikugamba birira iki yes ba bintu byali akola ye muntu yali awo ng'omulaba ng'azannya ebintu bye nga binyuma naye ate nze
kubanga ebintu nga olina obiteekamu ssente naye nze okutandika TikTok natandika mu covid nga ndaba Miki nga Miki gwe ndaba ennyo ninjoininga TikTok najoininga TikTok nensigulawo ka app ebiseera nali neyita jaka promota yali seyita kakono kuba nali promota ninagulawo nenzigulawo naye nga siina kubanga ndaba content yali wakuteekamu ssente baba Miki bazanyanga kituufu content kawe bajeze kyakala naye nga bateekamu ssente ate ssente ezo nga siziina naye nga nange naleetazo okukikuba ku TikTok nga ndi awo ngamba Mukama Katonda singa mpaaka simanye nkikuba ku TikTok osanga ebinaaba biganye bijja kukolaki bijja kuta kubanga nalabanga Miki nga alina zi documenti nga alina obulango okitegeera bamutimba biki nga ndaba ayingiza nga ngamba sanga gwe guno omulimu ogutajja kukolaki omulimu ogutajja kumenya n'embeera gye ndimu ngati nga ntandika TikTok nali sina content nga era wenkugambye naye natandika ku TikTok nga njogerako ebitambula ebitrendinga okitegeera nga nsabulako ebyo nga byensabula sibitegeera biralinga nsabula nga nabyensabula sibamanyi era nga newembasanga mbekweka okitegeera kati ebiseera ebyo nasabulira omukyalo bayirayo awumule emirembe banga omukyalo namulabako nali mufeesinzeeko yadde nvumibwa wamulaba wemba nimbye Kachumbali bino byongamba biri mama Gravity nga tannafa era omukyalo yawumule emirembe gyali yonna namusinkana olunaku lubankwata olunaku nasinkana y'omukyala bino ebigambo byenjogera si bya bulimba namusinkana gy'abeera gyali abeera mu kiwuunya nemwetondera be bakutwala yes bakwata batya naye okunkwata banzija waka wali oli awo nga bazze nali ndi awo abantu babiri nga bazze bali bambadde enkofiira ya baseball nga baŋŋamba balina reference nye reference eyo yali fake yes okumanya nti yali fake nanti nkujjira oba nkwata nga banteeka mu mmotoka nga bantwala balina gye bantwala eyo simanyiyo kubanga bankwata ne baŋŋamba omutwe guteeke ki wansi ngenda okuddamu bansituusamu ati omutwe nga ndi awo ku ntebe wano basasulira nga tukuttese nga wetuli nga baŋŋamba eraddamu ki kati nze mu ndowooza ezange zonna n'omukyalo gye yali abeera abaami abo banteeka mu ggeto zeeno mu kiwuunya era abantu abo abankwata Gravity kyemmanyi Gravity yali abasindise kubanga ne Gravity namulaba bwe bakuvuga bakutwala wa bantwala mu muzigo ogumu tebantuusiza ku poliisi banteeka mu muzigo ogumu gwe saamanya we guli gwe nteebereza we guli oba guli awo mu kiwuunya oba guliwa mu banteeka essaawa zaali kubanga banzije waka essaawa zaali nga 2:30 nga zigenda mu 3 bantuuse essaawa zaali zigenda mu 5 banteeka eyo bankolako ebintu bingi ebimu mbadde nzija mbyogera essaawa 3 ez'okumakya ez'ekiro bakutuusa 5 ez'ekiro bantuusa 5 ez'ekiro basooka kunneetoolooza nga simanyi gye bantwala era n'akazigo ako mu bantulugunyiza n'obompa ssente mmeka so akakutwalako kubanga kiringa okwata omuntu nosooka omuwamba omala omuwamba n'omutwala eyo gy'omututte n'oyagala kukolere nenva kuba nali nkoze omusango Kachumbali nali nkoze ensobi era nakikola mu mistake naye saavaayo kwogerako oyo omwami nti simumanyi nze nina ekifaananyi nga ndina oyo omwami 2019 nali promota yes twakolera Gravity oyo nga tuliko singa n'ennyimba nga tatulina kyatuwa naye saavaayo kwogerako Gravity nti nina kyemwetaaza siina ssente kyogamba nze ovaayo nenumiriza ebintu ebyantuukako mwagala nsirike obulamu bwange busaanewo bwanfudde byagambye olimba era bwakusa agenda kukuba engolo nze Kachumbali Gravity yavuddeyo n'agamba agenda kunkuba nanvuma yanvumye yampemudde Kachumbali nze ndiko obulemu kakibe ekitongole ky'abalema ebiri eyo nange nsobola okukola ki
mwabira kubanga nange yanvumi n'okunkuba yantiisa kati saawa zino Kachumbali n'enkubibwa. ati baga muntu wakutiisatiisa ogenda ku poliisi ne weeripooti nga wakikoze. Sinaba kikola nengenda kikola because ndi mukutya. Yantiisatiisizza nanvuma nantyoboola ebigambo ebinene naye nze we namutyoboola yankwata nantwala maama we ne mwetondera. Maama agula vite nga tannafa namwetondera n'omukyalo oyo gyali awumula emirembe naŋŋamba oli mwana muto toddamu kukoleza ensobi z'obadde okola. Maaso ku maaso lirayiti. Naye nze ebyantuukako sifunanga bwenkanya. Ogenda omwetondera ng'ebyakutuukako bimaze okutuukako. Yes. Ngate n'omukulu oyo yali akimanyi kubanga yabitegeera baamugamba. Sikakaza kuba naye yennyini yagaye tabimanyi. No. Kankubuuzeemu. Lumbu yali luddawa? Ali oba ttake. Lumbu ye tiyabagamba? Lumbu ye sinadde ennamba ye. Lumbu yalaga abavubuka abankwata era mwabireka bulesi. Yabamanya atya Lumbu? Ati kyesimanyi. Lumbu ye yavayo n'abalaga details zonna n'agamba abavubuka abakwata kakono yono bali babi yabagamba buli kimu era beesoba n'agamba ne babireka. Lumbu ye yabagamba video njiina nimbye Lumbu ye tali Uganda. Kye kyakutuusibwako ekituufu nga bakutte? Kyantizwako ekituufu Kachumbali. Omuntu yenna waba okula ng'oli muto obubi buba bubi. Obubi buba bubi. Kachumbali njagadde okwogera eno message wensooso gyogerera wano. Obankwata abaami abo abeeyita abaseemwayi naye nga tebaali baseemwayi nga banteeka mu luumu eyo mwe banteeka. Bakwata nga baleeta basooka kunteeka mu ennyumba baba baali bagisenguseemu nga basooka baŋŋamba jjamu engoye. Kachumbali nga nsooka ŋŋana okugjamu engoye. Kachumbali abasajja bayiranze amazzi mweyo lumu mwe nali aganyogoga kubanga bwe banteeka bali kageto nga bagenda waliyo banywa enjaga ne badda. Kubangamba oganya okujja mwino basooka baggalawo ne bagenda ne balinda abantu kubanga kubanteeka waliko abantu abali basulako naye balinda abantu ne banyuka ne baŋŋamba essaawa ziweranga 6 ogw'ekiro 6 n'eddakiika ezigwamu abasajja nga bakomawo baali abasajja abo babiri Lumbu ye byayogera baaliko byaddala baaliko era nabalaba naye waliwo n'abalala era nabo abaaliko naye abo ababiri era be basinga ennyo kunkolako tochalinge ne baŋŋamba w'olivaayo n'okyogera ne vidiyo bankwata banzijjamu engoye baakomawo nga bamaze okuwa ebyo bakubwa ne baŋŋamba jjamu engoye ne banjiira amazzi engoye ne nzijjamu lwampaka nga engoye zitobye ne baŋŋamba buukabuuka nembuukabuuka Kachumbali nga abasajja ndi ku mudumo ng'empi miggo kabina bakubako kabina kakalu nga sambadde ade lugoye bankuba emigo nga sambadde lugoye nga akabina keerere nga bakuba omuntu aliko obulemu naye nga mbeetondedde naye nga tebansonyiwa nga nkulukusa amaziga. Abasajja ne baddayo ne baggalawo nga ndi bwereere ennyumba bagitobezza bagitaddemu amazzi emwendi ngamba kati kyekiddako Kachumbali nagamba kale kyaka ngenda kufa kyabika ngenda kufa mbandi awo ne bakomesa ziwera 7 abakomawo kati obaakomawo ng'essimu emwe bakubibwa ne bagamba no tumwina ng'oluddewo okujja kakono babaako gwe bakubira essimu. Babaako gwe bakubira essimu naye nga simanyi ani gwe baali bakubira ki oli yabakubira naye nga simanyi ani abakubira kati omulibama ojja nga oli agamba ajja kale nga bajjako essimu kati bandeese awo nga ndi bwereere bamaze okunkuba bannyambudde banjiiridde amazzi nga bavaayo nga baŋŋamba
mwalimu nga mwaka mwe ennyumba mwalimu nga ekitaasataasa gaayo omu akijjayo aŋŋamba pamoomo agamba nze pamoomo nkamba aŋŋamba pamoomo naye nga bonna bali awo bonna basajja bannange ndi bwereere bandikodinga vidiyo waaliwo kamera era ne vidiyo ezo kyemmanyi bazirina baŋŋamba opama awo nga ŋŋaana gayi nga baddamu bankuba emiggo obuto nga ntuula kwaka akantu Kachumbali nga nsindika ng'omanyi omuntu bagamba bamanyi nga tolina toli lwedde omuntu atali lwedde kukola kintu ekyo omuntu n'omukaka nti kola ekyo omuntu aba oluusi ayinza obutakola ki nakikola nekigaana nakikola namala eddakiika nga bantulugunya nekikola nekigaana gaayo omu mwaba abantu naddira ako akataasa nayambulamu empale napama mu kataasa nze nera nga mpamu nga simanyi naleeta naŋŋamba galye naŋŋamba ngalye beyogera bituufu bya ddala mbali bulijjo biwulya nga mmanyi byakusaaga omusajja yapama mu kataasa naŋŋamba galye kayadde mu kataasa kawunya naŋŋamba kwatamu engalo galye amba nakaaba namala eddakiika ng'omusajja ŋŋamba ogakwatamu naye kyasinga okunnuma mu bulamu bw'ensi eno nakula manyi nti omuntu obubi bugenda mu ttooyi tebugenda mu bulamu bwa muntu omusajja akutte munnayuganda munna akutte amaze agapamye mu kasuwaani akugambye gaago galye ng'alinga agamba nti obuliddwa ekyokulya twali badde ng'abantu abakulu Kachumbali notakwata mwana wa munno kubanga nange nazaalibwa anko omuyimbi alina tuukawo ssaawa 6:00 anti 7 ye pulogulaamu abagenda ku gundi jjukira ate balina oteekayo music bikoze bitya nze ndi makindi ate anti kati era buli kimu gwalina kiseetinga ng'oli wali pulogulaamu erina tandika nga weemuli anti kati mugendako 7 zennyini ne 6 lwetandika kati muba muyatandika nga muli wamu omusajja ng'aŋŋamba ngalye kyenakola olw'okutulugunyizibwa okungi kwe naliko nga bandikodinga bankwata vidiyo nali ŋŋaanye n'omusajja yankuba bankuba era kabina kange nagenda ova mu kkomera nga nkyalinako n'ebisago byabo abantu naye yaŋŋamba ngali nga nkwatamu bwenti olw'okutya okungi n'okutulugunyizibwa kwe mbadde njja ntulugunyizibwa naye nga kwatamu neŋŋamba olw'okutaasa obulamu bwange oba kino kyekigenda otaasa obulamu bwange nenkwatamu ng'abantu bali awo nga balinga 6-7 bandikodinga bankuba olina bojjukirako bwomanyi abaliwo lumbuye byalaga nze nali nabeerabira ne lumbuye yabalaga ne mbajjukira nze nali nabeerabira abali bantulugunya naye lumbuye byalaga be babavubuka abatuufu okuba kufa nga muba bajja kunzeeta oba kukola kinyege mazima lumbuye byalaga be babavubuka era be bannona ku mulyango we nali nsula
ne bantwala okuntuusaako ebyo bantuusaako naye nga tukyali awo maze nga kuttemu bwe nti abavubuka baŋŋamba galye oli agapamye aŋŋamba galye naye nze nga nakula mmanyi obubi tebabulya aŋŋamba galye wakoze kino biki mugamba bansonyiwe naye nga nkulukusa amaziga nga nkaaba kacumbaali mugamba bansonyiwe sigenda kuddamu gamba ojja kikkiriza kacumba naye nga kwatamu ngamba okuba kufa kuba kukola ki kanfe naye nga kwatamu okutya okungi emiggo gye naliko n'okutokyalinga ku bali bantu tulaganyiza nga nina okikola okuwonya obulamu bwange simanyi kyonna kye baali bazzaako kuba nali sibamanyi nagenda ozwa ate tebaali basirikale kati nenkwatamu nali naakayola ekibatu kimu ekiti kacumba baba baŋŋamba teekamu kino ekibatu ntadde mu kamwa nkaaba nga lyankaaba nkulukusa amaziga ŋŋamba naye bantu mmwe nammwe temuli bazadde nakoze ensobi naye bannange mu nsonyiwe naŋŋamba ojja ggalya bulijjo mbyogera abalowooza nnemba naye byantuukako naye nga kwatamu mba naakamira bwe nti kibatu eki omukulu mbwazze omuntu omu najja n'agamba omukulu azze kitegeera nti ekibatu ekimu kinnayoola kinnakomako naye nga ngalidde nga bakakasizza n'okukakasa n'akuwa n'amazzi akakase mu nsi muno mulimu abantu abakola ebikolo nga bakola ku baana babannaabwe ebikolo biro ne batalowooza bo si bazadde kati abantu abankola ebyo ebintu nze saalivuddeyo kwesiba ku gravity nti yagandiisa sina kye mwagaza naye bali eri sibamanyi kubanga oba amala ogandiisa ye mukulu omu gwe nasinkana teeka oba engeri y'okwagala okuprezinga gravity basalawo bamukolere ne byata kubanga bwogaye nti no gravity yennyini teyaliiwo era wamala gaya najja era tewaddamu maybe tetwandimwesibyeko nnyo nti no yakikola kuba yali ye takimanyi osanga kuba teyaliiwo mu kaseera ako era ensonga lwaki maybe bwe yajja tekyaddamu kukolebwa kyenzijukira gravity nga tetunaba kuvaawo gravity okuntwala okunsaza ekkubo kubanga gravity twamusanga eri mulumu tiyajja we nali twamusanga wali ku kkubo naye nga ngawunya n'ababuuza gravity nyinyi yabuuza ono ngaawunya kyogambye kacumbaali kiyinza okuba ekituufu nga ye teyayagala ekyantuukako kikole ki kintuukeko naye nga bali abasajja be bayagala okulaga nti ki bakola yababuuza ono ngaawunya amazi gravity era alina emmotoka ye oba yali alfad eri empanvu era gye yajjiramu n'ababuuza ono omusajja omu yamugamba jeno nze nga muliisizza yamugamba nga muliisizza kacumbaali naddamu ki kacumbaali bagamba gravity nti bagandiisizza gravity zindaba nga nze mu kulaba okwange kiyinza okuba ekikolwa mu kusooka yakisanyukira bana kyantuukako twali kiyabagamba kyova nze neesiba ku gravity tetali kiyabagamba banteka buteesi mu motoka mpunya amazi bantutte wa maama we mwetondedde maama we nze nampunya amazi ne mwetondera tebakoma ku ekyo banvuga maze okwetonda maama gravity banvuga nantereka ku poliisi ekyasinga okunnuma nze singa kacumbaali abantu abantulugunya singa baali basirikale singa nasirika singa saatoma
naye Kachumbali muntu munno atali musirikale atali wa mateeka n'akukwata n'akutulugunya n'akutolako tokyalinga esinga ennene nnyo. Ekyo ekintu kyogeredde omwaka mulamba sifunanga bwenkanya tyogamba Kachumbali tebabiraba. Kachumbali simwetagamu niwe nfuna obujjanjabi. Gravity ne wavaayo n'agamba oyo omwana kamuwa obujjanjabi. Nze siriddamu kwogera ku Gravity omutujju. Nina ekifaananyi kye naye 2019 nali mukoleddeko mwagala siga nti simwagala n'okumwogerako siga nti nali simumanyi nti nava mu bbanga omwogerako nze nali nkolanga naye nga sisasulwa. Bujjanjabi ki bweweetaaga? Neetaaga check up. Nze buli luvannyuma lw'omwaka nkolola musaayi. Buli luvannyuma lw'omwaka nkolola musaayi sifunanga check up sifunanga bujjanjabi bumala. Senga omulala omuntu yenna avayo n'agikuwa on behalf of him omuvaako n'omwesonyiwa. Omulala wavaayo n'agimpa ndi mwesonyiwa. Siriddamu mwogerako yadde omukolera vidiyo yadde embibibi. Yo ne wavaayo n'agamba kakono nga we yasobodde ovaayo n'anvuma. Kubanga musajja muzadde alina abaana alina omukazi. Anga nze mu following. Alina omukyala alina omukazi. Yalivudde yawulira ekyo ekikolwa kubanga akimanyiiko. Gravity okimanyi nti bandiisa amazi. Kino nkyogera nti ddamu sitya. Nkimanyi amanyi. Tiyalivuddeyo kumpemula. Tiyalivuddeyo kumpisa mu maaso nga Nerumbe yavaayo n'abalaga abasajja abatuufu abakola ki. Nga n'omuntu omu amutambulirako. Amutambulira ku kido. Beba abasajja Lumbuye byalaga. Era Lumbuye n'avaayo n'abagamba amuvuga. Kati omutabawo ne statement yani mutanoonyereza. Uganda Police nabyogera ku police ekatwe temwabifaako. Wabibagamba abasirikale? Yes. Ne babifutyanka byabula. Babifutyanka kubanga buli kimu kyatambulira naye sina kinnafuna. Siina saawa zineeno navaayo mukomera kituufu bansiba ne nvaayo. Naye ndi ku ddwaliro buli kaseera mba malwaliro siva malwaliro mba ku bitanda because olw'obulwadde simanyi kubanga mbulamu nekisa neŋŋamba kyabika naatera okufa. Yes. Omuntu yenna bagamba omuntu nabuuzako omuntu alidde obubi n'atafuna bujjanjabi. Obulamu bwo tolowooza nti no bubeera awo nti no like nga tofunye bujjanjabi. Era ssaawa zino buli wendwawo obulwadde bugaziwa. Yali alina ekirwadde luli ekimu guno omwaka gunanziweramu era omwaka ogujja olanga ebirwadde byeyongedde. Neetaaga ofuna obujjanjabi obuyambi. Nze seetaaga nziba nze Gravity. Abo abantu nze seetaaga mboba basiba. Neetaaga funa bwenkanya. Check up. Period kiba kiwedde. Sibeetaagamu ssente. Naye omukulu oyo asobola okunnyamba nga ye. Bali abavubukanyiza obutabamanyi. Sibamanyi. Gravity sikuyinaako buzibu. Era Gravity yenza omuntu omu yali promootawo. Oyinza okuba ali tomumanyi naye nze nkumanyi n'ekifaananyi kyo nga ndi nawe 2019 twali ku UBC. Ekifaananyi ekyo nkiyina ngenda kikuwa. Gravity sikuyinaako buzibu. Sina kyenkwagaza. Sisula linnya lyo. Siwalampa linnya lyo. Era wemba nti nno nyina wenjogera ensobi nga olaba nti nyina wenkunyiriza. Saagala okozese busungu. Kuba nze musajja mulekwa mama wange nasigaza. Wali nsonyi ye n'obaako n'ogamba nti nenfuna obwenkanya nenfuna obujjanjabi. Ng'obulwadde tebunaba kusaga obanga tebunaba kweyongera kufuuka bunene. Kubanga ne guno omwaka naabadde ku kitande mabegakaawo. Ne vidiyo gyezi nenva era ne mbagamba era bonna ne babiraba bulabi. Naye nze Kachumbali wembanga nfudde. Omuntu yenna yali antulugunyizaako. Kachumbali tanziikanga. Baani abo b'oyogerako? Tebanziikanga. Ayinza obeera ng'oli akusobya nga takyajjukira najja. Olina b'olina ku fingerprints n'ogamba ono no temujjanga. Kachumbali nze mbeeredde wano abantu bangi nnyo wano mu Uganda.
bangi nnyo naye nze nsasuddwamu kunkolako bikolobero nsasuddwamu butafuna bwenka ne bakyali bange abamu sijja kumenyaamenya because oli kaabe mubi era naye oludda naye alina omugaso mu ggwanga wano naye nze just kyeŋŋamba Kacumbaali okuba nti nkaabidde omwaka mulamba mu nsi yange muno mu Uganda nga ab'amaanyi mwe bali muno mu Uganda naye nga sifuna yadde bwenkanya yadde kuyambibwa naye ng'ekintu kye njogerako Kacumbaali kiri siriyasi kyenva mbaga nti no omuntu alidde obubi entegeera tesigala yeemu nze Kacumbaali nyinza okuba nti nvaayo nenkola ebintu nenkola biki naye nina ebizibu byange nina tokyalingi yange ku mutwe nina obulumi bwange nina ensonga zange gomanyi lwaki obulamu bwange mbutambuza lwaki mbeerawo ku TikTok n'ogamba oyo kakono asabiriza akola kino nsabiriza obutaagala kufa kubanga obulamu bwange watali ssente tebusobola kutambula n'obutali bulamu bw'abalala n'abalala bonna owatali ssente obulamu tebukola ki tebutambula Kacumbaali lwaki olinamu ssente obulamu tebusobola kukola ki kati ate nze ndiko n'obulwadde kiba kitegeeza nti nno ekyo kyenkola nkikolera ku platform yange nfune obwenkanya nowe mba nvuddeyo nga njogera ku platform yange neŋŋamba Kacumbaali kino kiwe kino weki naye Kacumbaali nze nakola natambuzaako sanitizer natambuzaako sanitizer ekirekaawo mu biseera bya covid naye natambuzaako sanitizer nasalako ku nviiri ebbanda manye ebbanda fe abali basala abaana b'ekyambogo awo bamanyi abaana abasomera ekyambogo amazima gakati nali nsaliranga awo mu Kasenyi ebbanda awo wansi mu Kasenyi ebbanda jjukira abaana b'ekyambogo enviiri obaagala osala eza layisi bakiri eno wansi mu gete eno mu Kasenyi kati nze gye nali nga nsalira enviiri naye nga guno omukono nguteeka mu nsawo oluusi nga nguteekako gloves nze nali nsala enviiri olina kuterawo saaluuni toddamu sabiriza asaa saaluuni sambu simanyi mbeere nga nsala enviiri asaagala Kacumbaali saagala emirimu egyo Kacumbaali nze sikyakudda olaba mashiini eyo naye enywa ewanga avuga booda jjukira etokota kati ate nina omukono oba olina ogikyusakyusaamu kati ogwo omulimu sigusobola nagugezaako kati osobola mulimu ki oli senga abagambye akakono bave mbina ebyosabiza tumutandikirewo mulimu ki gwesobola saawa zino Kacumbaali mbadde njagala kukolayo kakabala akatonotono nali n'akaduuka tekafuna nnyo wali eriwe nali nakateeka bayisawo oluguudo naye ebbaala tojenywere saawa kwenywera bbaala era nti sinza abagikolamu sinza abagikolamu naye emba nfunyeyo akaba kubanga olaba omwenge ogwo guyingiza nnyo okusinga ono soda kubanga katoni ka soda oba okasuula kanusu mutwalo okafunako 2,000 ng'opangisa olina osasulako amasanyalaze firiigi enywa ziba sente entono naye ecupa ya bbiya ya sente nnyingi ng'ogitunda ate gy'ozisuubula ofunako kisinzanya kifo w'oli kiba nti nno nkugambye oba okola emirimu nakukola sooka kola mulimu gw'osoose kukola kufunamu bumanyirivu kati ebbaala ate nga mumanyi nti ndi mubino ebintu bya industry ebbaala ginamu obumanyirivu kubanga sobola n'okuyita nga Kacumbaali jangu onywereko ewange n'ojja n'onywerako ewange kubanywa soda nga bakyali bange nsobola okuba ku bakyali bange nsobola esimenga naye jantu kiringireko wano najja n'asasanyizawo akasenteke kati kyekyo kyembala ebintu ebiyinza okuleeta ssente nga sigenda kudda kukalubizibwa oba nakalubizibwa nnyo mbonyeebonye nnyo nze Kacumbaali naviira ewaka ebiseera ebyo nga ntulugunyiziddwa nnyawe ewaka nabeerako ku street nensobako ku kkuba awo ekireka era abantu b'ekireka bamanyi bulungi nali nsula ndiranga bano abakyala b'ennyaanya nga balina emidaala bamala okunnyuka bajjamu ebintu byabwe nga nze nga obudde bwe buziba 7:08 baba nyusa olwo kati nze nga nzija neekukuma nzija n'ekikutya kyange nga neebaka oziba 12 nga nkeera ku switi nga nnonda scrap naye nga nina omukono ogwo kiba nti nno saagala kudda mu mbeera za kunyigirizibwa saagala kudda mu mbeera nalondako scrap kirekaawo kirekaawo ne bagamba nti nno olunsi era nterabira Kacumbaali omuntu yenna asobola okutandika ekintu nomala n'oyagala olokoke naye mu kulokoka omwo
amazima ga Katonda ne kitakubeerera kyangu kulokoka. Okitegedde? Oluusi naawe obeera toyagala kuvuma bantu naye ogenda owulira kizze kubanga omuntu ajja n'akunyiiza. Kacumbali tosobola vaayo ntudde wano ndi ku live kiringa kuba ku TV oli n'akuba essimu n'akuvumira ku TV yo kaba kamanyiiro. Okitegeera? Kaba kamanyiiro. Kati so omuntu oyo nze omuntu gwenziramu nga mpisizza bubi gwenvuma kino nkikugamba anvumye gwenvuma atanvumye simuvuma. Edda nali nvuma nga nvumanye bitankwata kati saawa zino aba bagamba nti nvuma nabo banvuma. Bo babira batyanga nvuma ate nga bo nabo banvuma. Video tozanga banvuma. Munaku zino banvuma nnyo. Naye nze nsirise Kacumbali Mukama ajja basasula. Kati Kacumbali nze ngenda tuuka ekiseera nsiibe. Buli muntu yali anvumyeko. Ekisibo kye ngenda okusiiba Kacumbali kino nkirangiridde. Era ne ku TikTok ntera okukyogera. Njagala buli muntu waaki muno mu Uganda muzaala abaana nga baliko obulemu. Bayibuli ogimanyi? Bayibuli ngimanyi ate waliwo ekisukka Kacumbali. Bayibuli egamba tubakolenga obulungi abatukola obubi n'abo balina emitima egitali gya bukuusa. Kacumbali omuntu akunyiiza n'otuuka ekisa n'ogamba obankola eki kimulumye. Naye Kacumbali lino eggwanga singa edda bagamba abalema tebaabavumanga. Nga nabo tebalina mpisa mbi. Nga tebalina mpisa mbi. Anti kati olina omumanya nti no kati saawa zino abalema baakuno ba .com. Nze ndikakono wa .com. Nze nkubuulidde. Bw'oleeta bwe nkuwa. Nze ndi wa .com. Nze omulema ate etya yinze kakono wa .com. Oba bimuluma oba ali eyo omuntu nga yeyo bimuluma bikulume. Anti ate oyo gogaayo muluma ate yagenda otuyambako. Kacumbali obuyambi mbwetaaga naye omuntu akuwa obuyambi mu bubi. Obuyambi omuntu akuwa obuyambi nga sose kuvuma. Omuntu ina Kacumbali nze nfunye sente mbadde njja ndisiivinga sente awo ku internet. Kankyogereko. Mbadde njja ndisiivinga sente era nfunye sente. Si nnyingi nnyo. Siga nti no wazinzije mu bugaga naye mbadde njja nfuna sente so okutambuza obulamu bwange ate nga so yambako ne bannange. Naye nga nzijja ku TikTok. Naye nga ate abazimpa abamu basooka kunvuma. Omuntu alina akasa kuwa sente nga asoose kuvuma. Sente tosobola gikolamu kyamagezi. Eba ya kivumo. Okitegeera? Bajja ne bakuvuma laga akankuwe. Naye nga amaze kuvuma. Omuntu asooka okukuvuuma n'akuwa guba mukisa. Teguba mukisa. Kyotegeeza sente zo jjajimpa onvumye ovuddeyo onvumye ompadde emitwalo 10 onvumye. Mbadde awo nvudde ku live nsirise. 10 olimpadde ku mobile money ndirabyeko. Omanyi kye ngenda okukola? Nja kubalabalamu ebivumo byonvumye. Sente zo ngenda zitwala nzitwale wali emulungo nziriemu ekyennyanja nzitamiiremu. Kubanga sente zo oba mpadde ziba za bisiraani. Kakati nze kyembadde nteesa nga tugezaako kuba abantu bagenda kuvaayo era boogere. Naye mbadde nsaba kiri kyogambye nti nno oyagala okukyuka kijje ddala mugundi okyukire ddala olinga ne bwakuba omugamba mukama wange bansonyiwe naye nja ttereezaamu olokokere ddala. Kacumbali okulokoka nze mu bulamu bwange omuntu okunvuma ne simuddiza kinnuma naye okulokoka ngenda lokoka nga nfunye sente nga nfunye omuntu annyamba omutuufu. Okitegeera? Kubanga bano abantu batuyamba abamu batuvuma naye abanyamba ddala abantu abali ebweru bambi mbeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala kutuyamba mwebale ddala kutuwa n'ogamba nti no nowerekeriza akatono k'oyina yadde kakono mbadde njogera biri naye ate abanyamba. Oyina boyinza okunokolayo nti gundi ne gundi bambi bambeereddewo nawa n'ensi ebategeere era tubeebaze. Kansooke njogere ku mukazi omu w'omwendo wano mu ggwanga. Ye mukazi wano mu Uganda kuva ntandika kuyambibwa. Ye mukazi era nnyambye nenkolamu ekyamagezi. Kacumbali Mama Fiina oyo. Mama Fiina mukazi mulungi kansooke mwebaze. Mama Fiina ndi wano okuyita wano okwebaza. Webale kuba na mutima mu guyamba. Omwaka ogwo oguwedde nali ndi bubi nnyo nga ndi down. Naye yavaayo nampa $3 million. Nali sina simu nga nina n'ebintu bye nnina ottereeza. Era ebintu ebimu ne mbitereeza. Kiba nti nno nga sinaba kwebaza abasigadde nsoose nayagadde nsooke neebaza oyo omukyala. Mama Fiina weebale abantu bannyo beekozeko interview nga bakwebaza. Yes.
n'abalala abali ebweru naye abantu bangi nnyo abali ebweru n'omulala gwe njala okwebaza ku TikTok awo asinze okunnyambako ennyo bamuyita Kabaata wa TikTok live. yes Okay. naye annyambyeko nnyo mu bulamu bw'ensi ayinza okuba nga tampadde ssente Yakwadde platform. ampadde ekintu ekiyinza okungattako nakyo nkimwebaza. Okay. Kabaata, thank you. omanyi wano mu Uganda abantu omuntu atasiima era ojja sigala nga n'omutima gwe tegusiima naye omuntu asiima era Katonda akimanyi nti oyo omwana asiima n'abantu abali ebweru besijja mmenya kubanga abantu bangi nnyo abali ebweru awo nga yali agamba nti Kakono nga yali ampaddeko ku ssente ze sijja bamenye kubanga bangi toyinza mmenye tubeebazizza nnyo mwenna ababeera ku zirayivu zaffe nabo mbeebazizza beeyongere okunnyamba Kakono nnyongere okutambuza message yange nga Kakono kyamaanyi w'abalema kubanga Kakono njava mu byokuvuma njababeera kyama era njagenda bamukulu bbalamu yes yagenda bamukulu bbalamu eyo kubanga yekigundi waffe w'abavubuka noonya minisita w'abaliko obulemu gyali mu parliament ngenda mukufunira gwe njagala waba gyali mu parliament nange nyambibwe kyogamba mu parliament eyo tebalaba vidiyo zange kabeera bize nnyo mu mateeka nedda nze njagala Katyumbali waliwo batamanyi Kakono abantu gye baliyo nga tebabitegeera ebyaffe ebya social media babimanyi baba babimanyi abakulu baba n'amasimu kati nze nti kyova ntino ngamba singa nze nayambibwa ddala naye abakulu bangi abali mu Uganda kubanga nze ndi bbiri kati oluusi kati eri TikTok ovuddeyo n'otaliko okujjako eno bagyatandika maybe okutegeera ennyo anti kyova nti kati TikTok kati njala nnyo eno kakati nga tumaliriza nina ekibuuzo kye njagala nkubuuze okikiralifayinge bulungi nnyo ate bwe kiba kyetaagisa okutereeza okitereezeemukko because buli muntu yenna abaana abawagizi baba bamukkiririzaamu ate buli muntu yenna naye abaana ekyakkiririzaamu however akyokkiririzaamu oyinza obutagikozesa nga advantage ate kunyigiriza balala kyova olaba eddembe eryo weeriri kasi obeera n'eddembe eryo nga tonyigiriza bantu balala. Lwaki ovuma nnyo omukulu Bobi Wine? Omukulu Bobi Wine ati muvuma nnyo by the way kanjoge Bobi Wine nga ye Bobi Wine simuyinaako obuzibu naye obuzibu obuliwo abantu bano abamuwagira be baleeta obuzibu kubanga nze sigamba nti nno missioni zange kuvuma Bobi Wine sikira nkumakya kubanga okuvuma omuntu kiba kisoma okitegeera ovaawo n'ogamba kanjogere ku kino kubanga mu bulamu bw'ensi eno buli omu akola ensobi buli omu si mukulu si muto. Bobi Wine n'abawagizi be nnyongera bajjukiza wemba nti nno nyina we nabasobya omula nti nyina we mbasobya mu nsonyiwe Bobi Wine n'abawagizi be Bobi Wine n'abawagizi bo mba mulaba nti nno Kakono mulaba nyina we mbasobya nyina we mbanyigiriza mu nsonyiwe because fena tuli bana Uganda ate nze mbeetaagamu obuyambi kubanga nze siwa bya bufuzi okitegeera nze Kakono just ndi believe ne kino kyendi mukama wabanyambye kino ekyabalema kyamanya kitambula bulungi buli omwana mu nsi yeetaagamu naye bano abaana abajja ku zirayivu zange be bankozesa ensobi ajja nga ataddeko DP ya Bobi Wine n'akuvumaavuma ajja nga ataddeko Kyagulanyi nga ataddeko ki n'akuvumaavuma n'agamba genda okole kola kino na kino na kino niweebuuza omuntu ataddeko kifaananyi kya Bobi nga simumanyi niweebuuza nze nziraawo neneebuuza aba Bobi abasindika nanki simanyi kubanga be batuvumya oli ye wajja n'akuvuma aba ayagala kukukosa kati nange obutagala nze kuba nzina ebizibu byange obutagala kusigaza bulumi bwange ku mutima mba njagala gwe nkunyigirize naawe oliyewe kiruma ozze n'onvuma n'onyigiriza nange mba njagala nkunyigiriza omuntu ogwobadde otadde ku DP yo gw'onvumisizza nange mba njagala nkuddemu mu ngeri yange okitegeera oba kikulumye nakwetondera oluvannyuma naye nze sirina wano mu nsi gwe nnyinako obuzibu
nze Kakono ndi nga nze wendi n'emikwano gyange eginfaako egitambuza obulamu banga mu bulamu bw'ensi tosatambuza bulamu ng'oli wekka. Bobi Wine bantu bangi bamwetaaga, n'abantu tubeetaaga, n'abo abatuvuma tubeetaaga, naye kati gwe ogenda kuntunuulira nti Kakono lwaki ovuma Bobi Wine? So kitegeeza senga oli akuvuma atadde ku kifaananyi kya Bobi Wine ate toba na buzibu naye. Singa oli anvumanga sitatadde ku kifaananyi kya Bobi Wine siba na buzibu naye. N'ate n'ekirala kyenjagala obuterekereza, Kachumbali wano mu nsi ffenna tuwagira, ate bino ebyobufuzi biringa bya mupiira nti waliwo abagira Arsenal ne Man U. Kati wayinza okuba wawagira NUP, waliwo abagira NRM, waliwo abagira UPLU, waliwo abagira bibiina bingi. Okujjukiza abawagizi bonna si wa Bobi Wine, si wa NRM, si waki nze ndi wammwe kubanga mwe abampa ekyokuli. Nze nkimanyi aba Bobi Wine banvuma because bannyamba, nate bonni balaba nina byenkola ebitali bituufu, kubanga buli omu agenda okuvuma nga tuzzeeko ku sayidi y'abantu, buli omu agenda okuvuma balina ensonga emunyigiriza, naye wabaawo nga ensonga ekunyigiriza ng'olaba nti Kakono nina kyenkola ekikunyigiriza, mbadde nsaba okunsonyiwa. Asenga ofuna omukisa ogusinkana Bobi Wine wandikyagadde? Omukisa ogusinkana Bobi Wine saawa zino mbadde sinaba kwagala kusinkana Bobi Wine. Nkyalina amakubo gange gengoba, mbadde sinaba kwagala kusinkana. Bantu weetaaga okusinkana obudde buno? Obudde buno mu makubo gange beneekaaga okusinkana era obulamu bwange ntaaga kusinkana abantu abannyongerako abayinza okunnyamba omuli ba minisita. Kati nga mukulu Balamu njala musinkana era abasoodde owulira eno message badde nsaba njala kusinkanako mukulu Balamu. Oluva ku mukulu Balamu eba bisobose nange nalyetaaze bano abakulu abali mu gavumenti eno, bajjeno Sale baani baali mpise ne bali kuteewo ba ssente zonna ne bagamba nga ggwe olina abantu boolabirira baba bati ssente ezo zikuyambeko obeeko kyoteekawo kiyambeko banno, beba abantu beetaaga okusinkana. Basebo ne bannyabo ndowooza ensonga muzitegedde. Ye Kakono bw'atyo olina akatale keka koyagala osembyayo? Akatale keka kyenjala osembyayo tumirako mukyala wange mukyala wange ne mukazi wange. Gwe wekka gwe naabadde okukyaza ne mugamba akatale keka n'ogamba oyagala tumira ku mukyala yaani? Manye emikisa gy'oku nsi wano ye mukazi. Ebyaddala? Yes. Emikisa ffenna tutambula wano mu Uganda, ffenna twegiragira, naye omukisa ogusooka mukazi. Kubanga watali mukazi waliwo obumu abantu abasinga watali bakazi obulamu tebutambula. Nga tolina mukazi obulamu tebutambula? Waliwo abamu, sigambe bonna, ngambye waliwo abamu naye ate abasinga. Kino sirimba, abasinga nga talina mukwano obulamu tebutambula. Naye si bonna, kubanga kati mulimu abamu nga emitima gyakaluba. Okitegeera ng'agenda wali alinamu ekiziiko ekyamaliriza aveeyo. Okitegeera naye nga akatale keka mukazi wange mutumirako. Mukazi wange mutumiddeko. Oba erinnya zzibu lyakwogera? Jali kugamba ne Luzungu nnyo. Mumanye oba naye yennyini agambe yes Kakono anzikiririzaamu. Kuba bona agamba nno omutumiddeko n'otayogera bayinza obeerayo ng'olinayo bana, buli omu bw'otuuka n'omugamba ggwe gwe nadde ŋŋamba n'osanga omulala nabadde ku ggwe. Naye kaakati wano aba akitegedde nti aliyo yekka. Mmanyi kye tugenda okukola. Kati mukazi wange mutumiddewo ne kambi kyose kati ntumirako ex wange Shadia. Kantumireko ex wange. Kati mutumiddeko. Ate ex wate. Kyogana akunyemesa kutumira ex wange. Sokoleke. Empewo bwejja ku mukyala wo ne Shadia okubiraani. Mukazi wange mutumiddeko. Saa mwogera kale. Taga mwogera ne mutumiddeko.
tayagala mwogera tayagala mwogera enamba emukubira uliro batayagala mwogera mubuuze kako nage tayagala kwogera kumpi tulabe kati mukazi wange enjo final enjo yenna gy'oli bakutumiddeko ensi mumanyi enjo bamu na bamu manyi sasa nbera ne mukazi nga sayanya ensi mumanyi kubanga omukazi ensi gwe manyi atawaanya olina gwe wateekanga mu kamera n'afumba yoyo asi yoyo oyo x kati olaba omugubira kinga yali agumye anti kankugambe kakyumbaali laavu togikaka nze kati nagamba nze mujja kumbalira amalya naye sigenda beera na muntu atulugunya bulamu bwange mujja kumbalira amalya naye nze kakono sigenda beera na mukazi atulugunya bulamu bwange omukazi gwe siinamu mirembe mu bufunze oli bwajja ne mutagatta gwe omuntu gwe siinamu mwana gwe siinamu ki lwaki obumalako emirembe kati nga waliyo n'abantu nga balina abaana kati bba balina abaana bakole batyo ayina omwana ayombe nange gwe sinaba kuzaana naawe kati ova olaba mbeera na mukazi wemba nkuuliramu emirembe gwe nja okubeera naye gwe sisuuliramu mirembe sijja beera naye era bajja sigala bagamba kakona alina abakazi bangi mumbalire amalya naye nga mbadde n'omutuufu gwe njagala so kakati enjo yaliwo yo mutuufu gw'oyagala yaliwo kati saawa zino yaliwo olinayo omwana saawa zino mbadde sinaba kuzaala naye nsuubira saawa ina ngenda kuba nzaala naye nemba nzadde nyinza okuba nina mukazi wange nyinza ozaala ogwo omwaka ogujja bayirawo nja zaala ogwo omwaka ogujja naye niba nzadde kyenebaza mukama nja kuba ndeseewo omukululwa ate njala nzaale mulenzi njala nzaale alina okujja mu aso kale basewo banjabo ndowooza ensonga zezo muziwulidde bulungi nnyo abavubuka batagala kubeera n'abakazi abavubuka batagala kubeera n'abakazi mmanyi waliwo abavubuka bali mubangeri ba mirundi egi waliwo omuvubuka stand agenda mu bbaala nyuka egwa nyukike naye olumaliriza ku makya alinye boda akeera agende nenkeera akole bwatyo kati waliwo noono agamba nze ntaaga mukazi wange era mukazi wange mbeera naye tolina ekisooka ate tolina bonyabonya mukazi muvubuka ali eyo mukazi ng'obeera naye kubanga omukazi yaba akutegeerera kubanga yamanye engeri giwasuze yamanye engeri giwalidde buli muvubuka ali eyo walifunye omutuufu gw'obeera naye naye wakuba ate kabakadde anti ngaye kabakadde kivanga nti noganyize kakono saaba bambalire malya kubanga omutuufu sinaba kumufuna no anti abantu babamanyi nze nina abakazi kati kivanga ngambye omutuufu tanakola ki enjo weetereze saawa yonna naye bagattako omusajja tebambalira malya kale sewole bajjabo tetujja sukakaawo naye kakono nja mwongera tudde mukoto kubeera ina ensonga zayogerako ez'amaanyi mu maaso kaawo nja mukomyawo ko tubeke ati ensonga zetuddamu okwogeramu simbadde njagala okwogerako abalema bonna abali eyo twali eyo iganga kati tugenda kuddambala mu east eno kakono nzija banoonyeeko buli mema ali eyo nzija sitidde nyiza okuba siina niwe naakusinkana nja kubaako kenkulekerawo akatono nemba nkulekedde muti gwa sabbuuni ononyumizaako omulala gujja kukuyamba kale basebo ne bannyabo kakono munoonyeeko platform ze zonna akozesa kakono UG wonna okay mbeera bulungi mweraba